Empaka z'amasomero z'omuzannyo gwa chess eza Africa School Junior Chess Championship zaakomekerezeddwa mu Kampala nga Uganda eziwangudde. Uganda yakunganyisa emidaali 26 kuva mitendera 12 egyavuganyiziddwamu nga Munnayuganda Kevin Mary Ndagire owa Hillmark Junior School yasukkulumye ku bannaabwe ng'akunganyisa obubonero 9 ng'atikiddwa ku ngule ya Women Field Master. Abayizi 50 okuva manga Africa 5 be bayiseemu okukiikira olukalu lwa Africa mu mpaka z'amasomero ez'ensi yonna eza World Schools Chess Championship ezigenda okubeera mu ggwanga lya Greece omwaka ogujja nga Uganda erinako abayizi 30. Liigi omupiira gw'ebigere eya First Sport Fusion Premier League omulundi ogusooka ekyatojjera mu kisaawe ekibike ekya First Sports Fusion ekisangibwa e Bugoloobi. Emipiira 3 gye gyazannyiddwa nga Typhoons yanywereza ku ntiko y'ekibinja n'obubonero 9 nga yameze Bakipya FC ku ggoolo 16-4. Emera egyazannyiddwa KGFC yatimpiddwa Genesis FC ku ggoolo 15-4 ate nga Mukwano Stars FC yameze Balabe Edduka FC ku ggoolo 9-8. We're very excited about starting the first Fast Sports Fusion in Kampala. As you can see behind us, we've got the first indoor with a soccer, five-a-side soccer that we've brought from South Africa. President w'ekibiina ekitwala omuzannyo gwa ludo wano mu ggwanga ekya Uganda Ludo Federation Hussein Kaule y'omu ku bantu abasatu abagenda okuvuganya ekifo ky'omumyuka bwa President obw'ekibiina kya ludo mu nsi yonna ekya International Ludo Federation. Kaule wakuvuganya ku kifo kino ne bannabaala babiri okuli Tariq Javed okuva mu ggwanga lya Pakistan ng'ono yaliko omumyuka wa President wamu ne mu South Africa Joma Teta. Ekyampaliriza okuvaayo ekisookera ddala ndowooza tuze tukola ebintu bingi kyenkana ffe tulese n'enkyukakyuka mu tteeka erimu ery'okuzannyira omuzannyo gwa ludo ku budde okulaba nga International Federation etuuka oddiisa livudde wano Uganda. So abantu abayiiya abantu abalowooza ku muzannyo nga ffe otuteesimbira mu biseera bino tuba tweryaza amaanyiza. Okulonda kwa kubawo nga 29 omwezi guno mu kibuga Delhi ekya Buyindi nga manga 25 ge gasuubirwa okusuula akalulu.